Baana mmwe tambuza video nabagamba Honorable Muwanga Kivumbi bayinza okumusuula somewhere naye mpuliddeko nti bamututte ku Ntebe International Hospital amale okufuna treatment bw'ali kavalinga amangu bamutwale ekira police then bamuteeke mu kooti. Tambuza video gego gennaakafuna. Kawulidde amawulire eyo nno ye latest update nti omukulu Honorable Muwanga Kivumbi mbu addusiddwa mu ddwaliro Entebbe mbu nga biwala ttaka era nti kigambibwa nti bw'anaaba ateredde awo nno we bagenda okuba ng'ate mbu nga w'obiwulidde. Basaagala biddingana biri mu Luganda era kyemanyi nti buli omu ategedde kuva lunaku lwe yawambibwa era ebibuuzo bibadde bingi ali luddawa naye abo kyali awo ne zireeta mukulu kisa kya Mukama. Omwami ono oyinza okugamba nti waba tawemudde tayogera ekintu ekiriyo. Kakati waliwo ensonga za Balamu Balugaale zigenda mu maaso nti bakutte wansi ne waggulu ne Justin n'Ameere abantu ne bagamba nti kituufu emirimu gyo bakola naye balabisa nnyo abantu. Avuddeyo naawe mula buli kiramu. Ndabye abantu banyi nga basasema. Balamu na Mere, why are you exposing these people? Mulingana amatako. Mwagala akolechi. What do you want Balamu to do? Honorable Balamu and Honorable Namere, you should even be given a medal. You should be given medals. You guys have done a great job. And this is a challenge to the ministers. As the ministers of other departments, you should know what you're supposed to do. It is a lesson to you. There is a reason why President Museveni appointed Balamu and Namere in the same ministry. I am a special presidential assistant on service delivery and monitoring. My brother Kontune, me I'm ready for political issues. Those who are abusing you, I will reply them. We shall start looking for those who are abusing you. If you are demonstrating, demonstrate. People are corrupted, they will be exposed. You have been saying President Museveni is corrupted with this government. It's a lesson now. Katweyongerayo mawulire ag'enjawulo juzi twawulira mawulire ne tugalaba waneeno nga gayitingana ku mitimbagano nti B.A. Cool Big Size the Gagamel CEO nti agulidde mukyala we amaka ag'ebbeeyi era ng'abantu baagogerako nnyo amaka ago naye wabula ono ye Mirundi Junior yavuddeyo n'abiwakanya mbu amaka tegaliiyo mbu kyali kiwaani. Ennyumba y'akawumbi ka dola Bebe Cool yagiguzeewa mutubulire wajeri. Ennyumba y'akawumbi mu Uganda yagiguzeewa. Just mwakoze kisitole kyammwe Bebe Cool mu mulyemu ssente anti mwagala omuwaana. Nze sikyalina budde buwaana bantu sibuyina. Nange bandabe nga njogera ebyekisiru. Yagizimbyewa Katabi yagizimbye Entebbe Road ey'akawumbi ka dola eriwa sendi eyiye eriwa ne mubeera kutoka nditoko ne muwana Bebe Cool gwe sendi ennyumba ye eriwa nga togitulaga jekinizeyo y'akawumbi ka dola nga nayo togitulaga bati osula wabwe bajja musooke mutulaga agamu oli ye munnammwe yazimba Luweero twagira eri Luweero nene muwana Bebe Cool yazimbye ennyumba eyiye eriwa. Show us your house. Va ku Bebe Cool. Show us your house. Eriwa. Ane bisije biwanye Bebe Cool. Newe bitayina kumuwana ne bimuwana. Kwa byagala akasente. Bebe Cool yabayimiriza. Nalabye musajja wattu. Oh. Ne mumujjamu eza birthday party, ne mumujjamu eza underwear, ne mumujjamu eza like how? Hello, obisanga no. Hello, Uncle Bebe, underwear yange ekutuse. Hey, tujja kwogerako kutoka nditoko baako kyoweereza n'asindika. Aba yakamala, Uncle Bebe, hey, ani yanuma. Bayina okunkola operation y'ensigo. Hey, naweereza biba byakamala. Uncle Bebe, birthday yange mpaye eza bereya nasi banange. Bebe Cool musajja okulabirira abantu abakulu abasoma mu 5.
abalya n'emmere mu restaurant ne mulinda bebe kulwa asasule banya bagenda ne mu restaurant ne balya full week balinda bebe asasule twagala sente bilioni 5 Mberiyo meeting ku Lwokutaano. Lwaki tetudde leero? Mberiyo meeting ku Lwomukaaga. Lwaki tetudde leero? Nga lwaki etuula Olwomukaaga? Why not today? Yayita meeting yaani agiyita akola ngani? Ayita meeting ey'Olwomukaaga gye mpulidde akola ngani? Yaani atuyita akola wa? Leke kutumanyira nammwe. Tetuli ate banaku nnyo. Mama ne lwakubadde tuli banaku naye ate tetuli banaku nnyo. You're not so poor. Wetuli naye nga byonna bigenda mu maaso ebyennyumba weebityo weebiri ono agambye nti teriyo mbubebe kuula ayagala nnyo showbiz okukolerako obutaala nti naye ye talina gawaaniriza. Nze naawe byonna nga bigenda mu maaso omusajja mukulu Fred Kajubiru yavuddeyo n'alajjana n'agamba bamutaddeko omusajja mukulu Kale Kayihura okuba nga amutambulirako eri ettake gy'abeera era bambi agamba nti obulamu bwe buli mu matiga. Kulu ono Kale Kayihura yatuuse ndowooza mu nnaku nga 2 babega n'ayingira mu ggwanga lino ne ttiimu ye bakola underground okunnoonya kalandasitale banzijewo. So ono y'ono abayinza okuba nga mwerabidde y'ono ate sirowooza ndi musobola okumwerabira yoyo Kale Kayihura. So Kale Kayihura nkumanyi oli wano wazze ne ttiimu yo kalandasitale ng'ojja ku mission yakunoonya nzirumbuyeko nzijawo. Wayingidde ennaku 2 mabega ne ttiimu yo nga mukolagana military attaché wa embassy ya Uganda mu Ankara nga mwagala kunoonya mu underground mu nzijewo. Naye Kale Kayihura nkugamba ebigambo bino. Buli ky'opulaaninga ne Katonda apulaaninga. Gowa mumwezze ennaku 2 mwadde mumanyi nti nsobola okumanya nti mwazze mwadde temusobola kumanya. Information yonna nga bwe ngikuŋŋaanyiza era bwe njiwadde bekikwatako. Kati tambula ng'omanyi nti mission gy'abasindikako okutta omuntu nga mugenda muttira ku foreign land kiyinza obaviiramu obuzimu muyinza okundaba ng'ekiyenje. Kale Kayihura oyinza okundaba ng'ekiyenje just one person like me kalandasitale bakutumye munoonye omuntu mutte naye musobola obaviiramu ekizibu mwe kyemutamanyi. Ne bukezi baga nti gundi yafu kisobola obaviiramu ekizibu temutamanyi gwe wennyini wano wooli. So I'm here to inform the international community that but after Museveni and his son, they have tried all the other best to get me to be deported back home, and they have sent so many assassination teams to come and eliminate me here, which they haven't yet succeed, which is not yet which they haven't yet succeed. So right now, they have again sent a group of assassins led by the former Inspector General of Police Kale Kayihura, who's right now with his team on doing clandestine underground work, looking for me so that they can eliminate me. So Mr. Kale Kayihura, I know you are here with your team looking for me. I've already gathered the information and I've forwarded the information to the concerning authorities. So whatever happens to me, it might cause catastrophe towards you as a person and the government of Uganda. So you might think that you are dealing with someone who's just there. Yes. Killing a person in a foreign land by a foreign country, it can cause catastrophe. So the problem you have, you guys from Rwanda, you think that the only political solution you have on table is to kill people. Yes, you might kill me, but there are more people who are ready to enter into this struggle.
straight away. So you might think that you are going to eliminate me to be the end of anything. No, it won't. There are so many people willing to enter this struggle in all way possible. So me, I'm not intimidated, and I'm still strong. So do whatever you think it is right for you, but you are doing and you are taking a wrong move. So Kare Karekezi Kaihura, the former Inspector General of Police, I know you are here in Tukie with your team, with the help of military attaché of Uganda in Ankara, looking for me, and I know. And I've already forwarded the information. And I know what it means if you engage in any mission of killing a foreign person in a foreign land. You know what? This is not Africa and this is not Uganda, whereby you send people and search for someone and they kill them and you come out with fake reports. You think this is not Uganda. The entire country is covered with the cameras. They know a person who entered here. They know exactly what brought you here, and they are monitoring your movements. So be very careful in whatever you're doing, because you may have information that you came here 2 days back with your team, with the help of military attaché of Uganda in Ankara, and maybe Uganda military attaché in Ankara, with your team looking for me. I'm here. But stay warned. Stay warned. This is not Uganda and this is not Africa. So mukuru njagadde ensi etegeere wawoli nekyakulese limwagala okola naye ensi balaba ekyo nze sikintiisa nsulwanga njija nenkola video kuba mmanyi ku ggwanga lyange ko mujja okunzitira. Temujja kunzitira mbibozibozi bya kisiru, mujja kunzitira ku ggwanga lyange kubanga bennwanyisa mbamanyi. Temulina nsibuko mu Uganda, koberegwe Kare Karekezi Kaihura tolina nsibuko mu Uganda. Buli muna Uganda avaayo okwogera ku nsonga z'eggwego mwagala musirise ekitajja kusoboka. Mudde wa mwe Rwanda, mudde Rwanda ng'obudde Rwanda butuuse. Nekibalemeza muyinza kuba mwagala kutta, muyina emisango mingi egy'okuddamu. So njagadde ensi etegeere biki ebigenda mu maaso, naye wendi ate sitiisibwatiisibwa. Kuba mwe kimwagala kiri ekintu kimu oba bibiri. Mwagala nti bankwate banzize ewaka. Kimwagala kiri kimu, information enjijjawa nga mwagala funa abantu abo. Ekyokubiri, mwagala nga ndi mufu oba kunkuba mpiso zaabwe. Tokimulina solution endala. Temulina kyemusobola gattako. Kubanga buli kimu kitya, aboogera mubatya, abasirise mubatya, n'abakola bizinesi zaabwe ng'afunye kasente mumutya, ki kye mutatya. Kubanga muli mu nsi enkya mufuga abantu abakyamu. Ate n'okusituka wanna Uganda nako kubatiisa. Kati mwagala ki? Naye nkujjukiza gwe Kare Karekezi Kaihura ne tiimu yo yonna gye wakozesanga mu boda 2010 ngimanyi. Yonna ngimanyi okuva ku empaka ku Z. Ne rekodi zonna zonna ezikulaga nti waliko mu kaduukulu ku misango gy'obutemu najo nzimanyi. Ne rekodi eziri mu kkooti eziraga nti oyina emmundu mu Uganda mwali mwagala kujjawo gavumenti nayo ngimanyi nga mwagala kutta bannayuganda. Kitegeeza bwe information tugirina. Kati go slow. I know you are somewhere in the hotel here in Turkey busy watching my live, and I know you are watching. Go slow. It's good to use this time to take care of your life, because I know you are not well. Take your ARVs and a cup of juice, sleep well. You understand? You are not well as a person. Please take your ARVs and a glass of juice, relax. Interfering with my services or my work here in this struggle of liberating my country. Because you are from Rwanda, you are not a Ugandan. Wetuli ninga byonna bigenda mu maaso ffe tubaawo kubanga tukutuusaako endowooza z'abantu naddala nga boogera ku ebyo ebigenda mu maaso. Atuulize mwana mulenzi ono kiki kyatugamba. Omutwenzi ntudde wano nzize kuyitiramuko gwe munnaffe abadde bize ku mirimu atategedde biki bitambudde mu ggwanga naddala ku sayidi ey'ebyobufuzi. So mu mawulire agasinze okwata omubabiro lunaku olwaleero, Dr. Kebi awamu Nobedi Lutale Bepo ne Kapteni Ola abavunaanibwa omusango gw'okugezaako okulya mu nsi olukwe leero bakomyewo ku kooti. Olunaku lw'ejjo kooti yagenze okukomekkerezebwa nga omulamuzi
Baguma omulamuzi wa High Court Baguma nga yali musango gwa Dr. Kebbi guno nga alagidde court registrar awe Dr. Kebbi Bepono Bedi Lutale list y'abannamateeka ba gavumenti abagenda okuwolereza Dr. Kebbi ssaawa za denka 12 ez'olweggulo. Kitegeeza nti essaawa ezo ze baweereddemu Dr. Kebbi list y'abalooya abo yabadde alina okukozesa obudde obwo mpaka olwaleero abenga amaze okuselektingamu balooyazi bano. So Dr. Kebbi agamba nti list eyamuweereddwa eriko balooya 275 bano ba gavumenti. Abamu CV zaabwe tezaabaddeko wabula kwabaddeko mannya gaabwe ne kubaako ne myaka gyabwe ne kubaako ne namba zaabwe ez'essimu bepo n'emyaka gye batandikiramu okupracticinga amateeka kyoyinza okuyita enrollment. So Dr. Kebbi nga mu bufunze tamanyi nti bano baali bahandolinzeeko misango gyenkanaki era baali bawangudde misango gyenkanaki naye nga bamugambye ekisi akole selection mu balooya abo. So Dr. Kebbi n'agamba there is no way gye nsobola okukola selection mu balooya be mumpadde bonna mu budde obutono buno ate nga temumpadde na bya misango gyabwe gye bazze bahandolinga ebyafaayo mu misango gyabwe. So Dr. Kebbi leero n'agaana. Ekyokubiri Dr. Kebbi n'agamba lwaki gavumenti emuvunaana oludda oluwaabi ate lumuwa abo balina okumuwolereza ate nga bagenda kukozesa ssente ya muwa musolo ng'ate Dr. Kebbi Bepono Bedi Lutale balina obusobozi obwesasulira bannamateeka baabwe. So n'agezaako okubuuza gavumenti lwaki eyonona essente y'omuwa omusolo ng'emufunira balooya. Mujjukire bano balooya tebakolera bwereere era baba balina okusasula. So wano wonna tutuusewo tutya state okwagala state evunana Dr. Kebbi okwagala ate okumufunira aba balina okumudefendinga abalina okumuwolereza. Mujjukira bulungi nnyo nti leading counsel wa Dr. Kebbi Bepono Bedi Lutale ye Martha Karua munnamateeka okuva e Kenya. Ono gwe busembyeyo yali agezaako okujja okuwolereza Dr. Kebbi n'akwatibwa ku kisaawe ky'Entebbe era n'adipotingibwa era n'adeclaringa personal no granta. So talina kujja mu ggwanga lya Uganda wano kupracticingiramu mateeka era takkirizibwa. So omulala eyaliwo awolereza Dr. Kebbi bano bonna be leading counsel yali Ssaalongo Erias Lukwago. We all know what is happening to Ssaalongo Erias Lukwago. The day before nga Ssaalongo Erias Lukwago alina okugenda mu kooti awolereza Dr. Kebbi yakwatibwa n'atwalibwa mu basement then n'aproducingibwa ku police then n'atwalibwa mu kooti n'emusindika eruzira. So kitegeeza Ssaalongo Erias Lukwago ali mukomera ne Martha Karua takkirizibwa kujja wano kutandika kuwolereza Dr. Kebbi. Mufunze ne kisigala nti Dr. Kebbi talina bamuwolereza. So olw'okuba vacuum eyo weeri state netekinga control negamba fe we are ready omusango guno okutandika okuwulirizibwa era we are ready to disclose. Era ekikoleddwa olwaleero omukulu Billy Vumbuka, prosecutor Billy Vumbuka Bepono munne we bali mu musango guno bakutte evidence yonna omuli ya flash omuli ya internet n'abikwata n'abidisclosingira Dr. Kebbi. Jukira bino birina okuweebwa balooya ba Dr. Kebbi naye nga wenkugambye nti essaawa zino Dr. Kebbi balooya be tebaliiwo olwa security reasons. Oba nfunye bulungi kati kitegeeza babadde balina disclosingira okudisclosingira Dr. Kebbi. Dr. Kebbi atwala obudde ayite mu bujulizi obwo. So Justice Baguma agambye Dr. Kebbi nti nkuwadde weeks 2 okubanga mu balooya be tukuwadde aba gavumenti olonzeemu balooya bagenda okurepresentinga oba ng'olese ttiimu yo ey'abalooya tukuwadde weeks 2 ezo wezigaana wezituuka nga tokozeewo kusalawo kwonna ffe tugenda kukulondera balooya ate olwedde era twamaze ddo balonda kubamu balooya bano baliko 3 kuliko Sarah Awero. Omukyala Sarah Awero yabadde mu musango gw'Okero Onyum. Omusajja agambibwa okutirimbula abaana b'essomero mu bitundu by'e Kansango Babbungo Twala tugende oyo yasalibwa ogwa Kalabba.
kuliko Serwambala oziti Serwambala kanso Serwambala ono nga yali mu musango gw'abavubuka abatannagirinya era abasalirwa ne basindikibwa ku meere. Then kuliko omulala bamuyita Namawejje ziti Namawejje Sala so yalinga owokusatu oyo tumanyi nnyo bulungi background ye mukwatako efaanana etya so era abo ne ku kooti babaddewo nga they are ready singa Dr. Kebbi abakkiriza bo bali ready okutandika. So this is the gist. Avunana yalina okuwa ono gwavunana abagenda omuwolereza. So obujulizi obugenda okuva eno ku avunana bugenda kujja direct mikono gy'abano bannamateeka ate ye basasula ate abali under his command be balina okuscrutinizinga obujulizi buno era bagezeeko okuwa defense. Tuseka maje mulukufu naye nga we tuli ndowooza gisti ogirabye gwe yali yeebuuza nti gisti yeno mu musango guno eriwa awo we tuli sawa zino Dr. Kebbi awo wayimiridde naye musajja mugumu era ye abagambye nze njagala balooya bange mumpe budde buse tolinga security issues eziri around my lawyers then nze balooya bange bampolereze kubanga mbesiga era mmanyi ki kye bali capable of okukola okulaba ng'omusango guno bagwoza bulungi. Awe tuli mwana wa maama so ng'eggwanga twongere okwesabira so ne saidi yaffe ey'amateeka naye twongere okunyweza olukoba byebyo mwana wa maama omukama akunkumire tusabire Dr. Kebbi bepo ne baganda baffe bonna abakyasibiddwa olwe kubanga wekumidde ku NCK TV teweerabira kubanga osubscribinga ringing that notification bell sharing liking ebisigadde jja kubanga tukomawo nabyo tova